Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako buli ekijja yonna gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'ogenda okusinziira tobeere nga tomisinga nsonga yonna naddala bw'obanga omaze okusubscribinga ku channel eno ate mu ngeri emu genda otuwa ekigalo nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulikinga gy'okoma okuyambako information okubanga etambula ebigenda mu maaso mubimanyi naddala ku bavubuka bano ku baana bano bali 28 benakutegeeza nti bano bambi bateekebwa mu nkomyo oluvannyuma lw'okubeera nti bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era waliwo ebigambo ebize bitambula nga bwe nkugambye asayidi eri eya Uganda One ku mukutu gwaffe guli omulala nkuwadde updates zino kati ne sayidi eno nzikiriza mbeere nga ate nkukomezaawo ebigambo by'omu ku bannankyukakyuka abalala nga naye ayina ensonga gy'ayagala okubanga ayisaawo ate nga nange nandyagadde okubeera nga mbikutuusaako bano lisiti y'abana abantu 28 okuli Olivia Rutaya okuli Muhaidini Kakoza abangi gwe bamanyi nga Muhaidini Kakoza oyo gwolabaawo abangi gwe bamanyi nga Saanya omusajja yasinga okuteekawo ennyembeera mu kkomera ery'amagye mu kooti ey'amagye bamuyita Muhaidini Kakoza abangi bamumanyi nga Saanya kuliko Olivia Rutaya kuliko Sharifu Kalanzi kuliko Ronald Kijambu era nga mulimu amannya agamu agaba boogerwako nti bano bagonda bakkiriza emisango jjukira ebigambo bizze bitambula nti babakaka baba forcing okubeera nga bakkiriza emisango kati omuvubuka ono nja muyita omuvubuka munnankyukakyuka amanyidwa nga Uptop Boss namukuwaddeko olunaku lwajjo nga alina gwayisaamu eggaali kakati olwaleero njagala mukomezeewo owulire engeri gy'annyonnyolamu ensonga zino nga bwe nkuwadde ku mukutu guli nkuwadde ebigambo by'abalala kati kkiriza na wano nkuwa ebigambo by'ono tubeere nga ate tubiwulira naawe kennyini genda mu comment section ombuulire gweokkiriziganya nakiriwa era gwe ebintu bino obitegeera kyenkana ki nga sinaba kugenda eyo kampiseewo akalango kano katono nnyo tubeere nga ate tukomawo n'ebigambo bya Uptop Boss mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonasubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obubaka buno njagala bugende eri baganda baffe abasibe ne famire z'abaganda baffe abasibe manyi mwagala okuddamu okulaba ku bantu bammwe mubeereko nabo ne baganda baffe abasibe manyi kyebayitamu munda eyo si kyangu, it's not easy inside there. Ensonga lwaki abamu batugamba mugaana bannammwe okukkiriza emisango olw'okuba si mmwe muliyo manyi si byangu munda eyo. Naye njagala mbaleetere example z'abantu abaaliko mu similar situation nga gye mulimu nga babamatiza nti babasonyiwe na ngeri ki gye baamaliriza. Njagala mutegeere ekika ky'omuntu agezaako okubamatiza nti taconsidinga defeat ku bbanga lyemanyiddemu Museveni taconsidinga defeat ate tasonyiwa. Waliwo abasajja abaayagala okunywanywolako gavumenti yeeyo gy'olaba abamu yabakwata n'abasiba abalala ne bawaŋŋanguka ne bagenda e Kenya Sheikh Mustafa Bayiga Sheikh Kirya Sheikh Abdulkarimu Ssentamu Sheikh Muhammad Kamoga ba Sheikh Kigundu bawaŋŋanguka ne badduka ne bagenda e Kenya. Sheikh Abdulkarimu yagenda paka Saudi Arabia oyo yena atandika okusoma naye Museveni ng'omutadde ku bunkenke ne gy'oli abaayagala akugjeyo abaali mu makomera be baali basobodde okukwatako baabata babafulumye babakozesenga akanyeebwa okusobola okuluwalinga bali abaali bawaŋŋanguse okusobola okudda ne balaga nti bannange n'ebintu birungi omusajja asonyiwa naffe batusonyiye ne bafuluma ne babata and they achieved that kuba baakozesa omu ku bakulembeze b'ennono gwe sijja kwatuukiriza mannya kamulizavingi okusobola okubamatiza and they achieved that ne babamatiza baseeka abo bakwata ekkubo ne bakomawo naye bonna abo baasibwa. Sheikh Mustafa Bahiga bamusiba bwe bamala ne bamuta ne bamuwa n'omulimu mu poliisi bafundikira bamulasiza
Sheikh Abdul Karim Sentamu naye bamulasa. Meja Kigundu eyali bawa mama Fina bamulasa. Abo okubeera meja toloza nti obwa meja yabufunira mu majega mu 7 abo baveri aganti mwe mugenda kujja neranka zammwe oyo bamulasa gezaako kulaga nti mu 7 tasonyiwa. Sheikh Kirevu naye bamulasa. Abo nabe balasa. What do they have in common? Bagezaako kwagala okunywanyulako government eyo. Another thing that they have in common, bonna babakuba masasi nga batumatiza nti ADF ye bakubye. Naye ADF ki ekuba omusiraamu? Mbamde manyi nti ADF inakuba mukafiri. Ane batuvugiraawo. Sheikh Yahya Mwanje abo abasiba bakabata biseera bino. Sheikh Muhammad Kamoga bamusiba bakamuta biseera bino. Oye kikyamukumye nga mulamu bakkiriza nti alina akabinja k'abasiraamu bakyakkirizaamu baanasobola okumatiza mu biseera by'okulonda. Era mu biseera by'okulonda mwaba bamukkiriza mujja kuwulira irimu etambula ku bituuti ng'akalulu katuuse nti banne gavumenti eno tetulina kugibaako na buzibu etukkiriza okusaala tetumanyi gavumenti eddako enaatukola etya. Oyo kyekikyamukuumiddewo naye nga naye yakava mu kkomera. Ngezaako kulaga nti Museveni tasonyiwa. Abo bonna yabasiba abalala bonna bafundikira babanyize yoyo gwe bagezaako okubamatiza mbu abasonyiwe. Oyo mbu abasonyiwe mukkirize emisango abasonyiwe tagenda kubasonyiwa. Era bwe mugeza ne mwewaako obujulizi nti emisango mwagiza agenda kusiba mmwe. Mbu Museveni osuubire buli omu yenna akole buli omu yenna kyasuubira nti kuba kyekisuubirwa abantu buli omu kyasuubira. Ne bolaba abantu baga nti bane mukkirize abakkiriza nti mukkirize emisango era abakisemba basuubira nti bwe munakkiriza emisango ng'abasonyiwa. Museveni akole buli omu yenna kyasuubira nti bwe bakkiriza abasonyiwa ng'olede alabisiddwa wonna wonna nti baliyo bali mu kumatiza abaana bakkirize emisango babasonyiwa. Agenda kubasiba bwana aba abayambye n'abata kubazza mu society kubateeka mu target kubalasa kuba tayinza balekawo nga muli balamu. Lwaki? Muli ba witness mweno case ye bwana aba abalese mutabani waabwe ajja balekawo kubanga ensi muba musobola ogiwa excuse nti afe bannaye batunyiga ne batukakatukkirize mubeere ba witness mweno case eri mu ICC abalekewo. Era bwe munaaba mufulumye bajja balasa omu ku omu munogoka omu ku omu tewali ejja kubeerawo. Nze nsuubira kati at least bayinza okuba bali a bit safe nga bali eyo kuba eyo tebasobola banyigirayo bali mu custody yaabwe. Kati waba baagala obbanyiga kitegeeza baba balina obbaleka ne badda mu society babateeke bulungi mu target ti twabata mutandika okutondoka omu ku omu. Oyo omusajja temuzannyisa tasonyiwa. Nze mbabuulidde kati saawa eno ababadde balina okujja mu makooti temwazze. Lwaki? Bakyabayinga time bagezaako bamatiza mukkirize. Ne looyo ali ku musango gwammwe bagezaako mukubako propaganda bamubajjeko basobole oteekawo waabwe gwe baagala n'avuga keesi mu direction bo gye baagala. Temuwulira nga bamukubako propaganda bwe bagenda eri bamatiza nti ono anoonya kaadi ya Nuupu tayagala muve makomera baagala mukeere enkyango oyo mumwejjeeko babawo waabwe anavuga kesi yammwe nga bo bajagala. Temugwa mu kitimba muyinza okumaliriza nga baba waliwo. Abiriga naye bamulasa ensi yonna olwaleero ekyebuuza nti Abiriga buli omu yenna alaba Abiriga yayina tabuki. Abiriga y'omu ku basajja abaali abayeekera. Kyenkulaga nti Museveni tasonyiwa. Buli omu essaawa eno ensi ekyebuuza naye Abiriga ni gwe yayinako obuzibu buli omu akyebuuza bw'atyo. Bw'ati Abiriga Ibrahimu Abiriga naye y'omu ku baayagala okunywanyulako omusajja oyo. Kyenkulaga nti oyo tasonyiwa. Temugezaako ne mukola ensobi. So mu bigambo ebyenjogedde oba munaafunamu ekyokwebuulirira muli bijjukira bwe muliba mukoze ensobi. Nti yayogera bino ebigambo tubyogera ffe twetikula omusaalaba abantu baleme kutunenya nti ffe abantu tubeere nga twabagamba babeere nga bakimanyi bagaye nti baayogera babagamba ffe twetikule omugugu gw'okubeera nti tugenda kunenyezebwa. Yes amot Barakatu amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye
naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.